Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku leero njagadde twogere ku mukeeka guno. Omukeeka ogwo gw'olaba mukeeka mukulu nnyo. Abasinga emikeeka gino mugirina mugitereka buteresi mugiterekera bagenyi. Mugirina abasinga mu nsonda y'ennyumba naye nga mugiterekera bagenyi kugituulako. Naye ng'omukeeka ogwo gw'olaba mukeeka mukulu nnyo era buli muntu yenna yandisaanye n'aba n'omukeeka mu nnyumba ye oba n'aba n'emikeeka. Kyenkusaba gwe wenna awuliriza vidiyo eno ng'obadde obeera mu kibuga ng'oli eno mu Kampala oba wa naye ng'olina abantu bo mu kyalo wabalekayo, kuba tukimanyi bulungi ti ffenna tuli ku kibuga, abantu baffe baasigala mu kyalo, ebijja byaffe biri mu kyalo, abamu mwava mu Uganda nga muli mu nsi z'ebweru. Kyenkusaba gwe wenna oba oli mu Kampala oba oli luddawa oba oli mu nsi z'ebweru, kyenkusaba wandisaanidde obeere n'omukeeka. Omukeeka ogwo mulungi nnyo mu kukkakkanya ebyo, mulungi nnyo mu kukkakkanya ebyo byonna ebiyinza okkulumba ng'ebintu ebyo biva wammwe. Era kyenkusaba gwe wenna singa obadde ogenzeeko mu kyalo oba mulina ewaka abaluka emikeeka, mugamba akulukireyo omukeeka agutereeze bulungi nnyo agukuwe ojje nagwo ku kibuga oba ogende nagwo ebweru wa Uganda yonna gy'owangaalira. Naye nga kyenkusaba funa omukeeka naye ng'omukeeka ogwo ogujje mu kyalo ewammwe. Oba okitegedde bulungi nnyo. Oba olina abantu ewaka mu kyalo nga baluka emikeeka, mugamba akulukireyo omukeeka ogusasule oguleeta ojje nagwo. Oba tebaluka mikeeka kale gugule ku kyalo, gugule mu kyalo, gubeerekokko mu nnyumba yammwe mu kyalo. N'olubeera lunaku lumu omukeeka ogwo gusobola okumala mu nnyumba yammwe eyo n'olubeera lunaku lumu. Kiba kimala. Omukeeka ogwo jangu nagwo mu kibuga oba bagukuleetere ku kibuga gy'oli. Kirungi nnyo, osobola okugwalako wansi n'ogusulakokko ebiro nga 3 oba 2. Va ku buliri waggulu omukeeka obeera ng'osulako ku mukeeka ogwo. Kijja kuyamba kuba omukeeka ogwo gukkakkanya ebyo ebikusumbuwa ebya bulijjo naddala nga biva waka wammwe. Era kwegamba kyetaagisa mu mwaka n'ofunamu ennaku neweziba 2 n'osulakokko ku mukeeka ogwo. Ogwala wansi bulungi nnyo n'weebakako ku mukeeka ogwo, n'ofuna essuuka ne weebikka oba ekintu kyonna n'osula ku mukeeka ogwo. Kigenda kuyamba okukkakkanya ebyo ebiyinza okukusumbuwa oba ebikuliko ebikusumbuwa naddala nga biva wammwe. Omukeeka ogwo gubikkakkanya bulungi nnyo. Buli lw'osula ku mukeeka ogwo obeeranga azzeeko ewammwe mu kyalo n'weebakakokko ewammwe buli weebaka ku mukeeka ogwo. Kugambye mu mwaka osobola okikolamu omulundi gumu n'omanya nti nfunyeemu ennaku 2 ngenda kusula wansi awo nsule ku mukeeka ogwo. Kigenda kuyamba bulungi nnyo okukkakkanya ebyo ebyandibadde bikusumbuwa obudde bwonna. Nga bwe mumanyi bantu bangi muloota ebirooto nga muloota muli mu kyalo waka wammwe. Kweganga oloota ebirooto nga byonna bikwatagana wammwe, oli wammwe, balina bye bakugamba kino kiri, kwegamba nga bijjira mu birooto ebyo by'obeera oloota. Kati ebintu ebyo ng'oyagala okubikkakkanya bibe nga tebikusumbuwa, kirungi nnyo oddire omukeeka ogwo ogwaleko wansi ogusulekokko ebiro nga 2 oba 3. Ebintu ebyo byonna bigenda kukkakkana. Omukeeka ogwo mulungi nnyo ku nsonga ezo. Bwe kityo bwe kinaddala mmwe ng'oli ku kibuga nga toli waka wammwe, wali waka wennyini ng'oli ku kibuga eno. Kikulu nnyo buli weebaka ku mukeeka ogwo n'okusulako obeeranga azzeeko ewammwe ne weebaka ewaka wammwe. Bwe kityo bwe kiri. Mutunuulire nnyo emikeeka egyo, mugitunuulire nnyo, mikulu nnyo naddala mmwe abalina obuzibu ng'ologootana oloota ebintu ebyo ebikwatagana ewammwe. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.